Nkwaniriza Nzirubega Ibrahim Kasinga. Leero tugenda kulaba ebyaliwo okuva nga 7 Julayi okutuuka ng'ennaku z'omwezi 27 Julayi 1985. Omwaka guno ng'ennaku z'omwezi zezimu 27 Julayi lwejaweza emyaka 40 bukyanga Maggie gawamba Milton Obote. Nga tannawambibwa byatandikanga byakusaaga. Era ng'ennaku z'omwezi 7 Julayi 1985 lwali lunaku lwa Sande. Obudde bwali buli mu kusaasaana ng'essaawa zisusse 9. Amasasi gaavugira mu Barracks ey'Embuya nga muno mwalimu Maggie ga Uganda National Liberation Army. Mu ddakiika mpaawe kaaga amalala gaavugira okuliraana e Bugoloobe. Era lwali lutemya lwaliisa amalala ne gavugira mu Military Police Barracks e Makindye nga bwe gaava awo agaddako gaali Ntebe. Bofficers abasinga bali mu UNLA baali Bakyoli. Era Embuya be baali basingayo obungi, ate mu Barracks y'e Makindye abaali basingayo obungi baali Balango. Mu kavuyo ako ow'amagye omu ye yakosebwa, obula nga waliwo ennyumba 3 ez'aba senior commanders mu UNLA ezaayonoonebwa era ne ziruutingibwa. Obunkenke wakati w'Abakyoli n'Abalango mu magye bwe bwali bumazeeko akaseera akawerako. Bwe yawulira ebyali Embuya ne Makindye, commanding officer wa UNLA eyali mu operations e Luweero Lieutenant Colonel John Ogole yavuga n'ajja e Kampala okukkakkanya embeera. Yakolako kye yakola bw'atyo n'avuga n'addayo e Luweero. Ennaku z'omwezi nga 7 Julayi 1985 lwali lunaku lwa Monday. Vice President ate era nga yali Minister wa Defense Paulo Muwanga yayita olukuŋŋaana lw'amawulire mu maka ge Kololo okunnyonnyola ekyabaddewo. Mu kusaagirira Muwanga embeera yagitwala nti ya muzannyo era bye yayogera nakati bangi bakyabyogerako. Yategeeza mbu amasasi agaavuze baabadde b'amagye ababadde tebafunye kwogerezeganya kutuufu mu ntambula za units ez'enjawulo. Sijja kulimba nti ekituufu kyennyini ekyaliwo nkimanyi, naye njagala kutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 17 ogw'omusanvu lwali lunaku lwakusatu President Milton Obote yatuma Alimado Otema eyali Prime Minister ate era Minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga agenda amukiikirire mu lutuula lwa Organization of African Unity mu bumpimpi OAU olwali mu Addis Ababa mu Ethiopia. Okumanya embeera yali serious ebyaddala, musajja mukulu Milton Obote yatya n'okuva mu ggwanga. Oba oliawo yali alowooza nti ebyamutuukako ng'agenze mu lusirika olwali mu Singapore mu January 1971 byaliddamu ne bimutuukako singa afuluma eggwanga. Olwo ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 2 Julayi 1985 Muwanga yaddamu n'akuba olukuŋŋaana lw'abamawulire okuddamu okwogera ku masasi agavugira mu Kampala n'Entebe ng'ennaku z'omwezi 7 Julayi. Ku luno Muwanga yagamba nti ebyo bye bimu ku bizibu ebibeera mu nsi etannakula, era n'ayongerako nti ebyo bye bimu ku bizibu ebiva ku by'obufuzi biba tebinnabakula. Okutuuka leero sinza kulimba lwaki President si yayogeranga eri eggwanga n'okusisinkana abamawulire ku ebyo ebyaliwo n'asalawo birekera Vice President ate ng'Obote mwennyini yalimu mu ggwanga. Ebyo byonna nga bigenda mu maaso, the United Nations International Conference on Women nayo yali egenda mu maaso era abaakiikirira Uganda baali bakulembeddwa First Lady Millie Obote. First Lady yatuuka mu kibuga Nairobi e Kenya ng'ennaku z'omwezi 15 Julayi. Ye Lieutenant General Tito Okello mukadde ako yali mu kutambula ng'ono yayita mu tawuni ey'Ettololo nga yamalayo ebiro 4 ng'asula mu maka ga komanda wa battalion ey'omu kitundu ekyo Lieutenant Colonel Kenneth Kirama. Bwe yavaayo yavuga bw'atyo n'ayolekera eggulu. Ye Brigadier Basilio Okello komanda wa Central Command era omu ku b'amagye Abakyoli abaali nga si basanyufu naye yali ali ggulu mu kaseera ako.
Mu bufunze oyinza okugamba nti ono emirimu gy'amagye yali agisuddewo era nga President Milton Obote kyava ayisa ekiragiro eri Basilio Okello ono ng'amulagira okudda e Kampala oba si kyo bagenda mugoba mu magye. Ekiragiro kino Okello yakifuna kyokka n'akiziimuula. Ng'ali ggulu Okello ne bakyoli banne abaali nga si basanyufu bategeeza President Milton Obote abeeko by'akola bw'abanga ayagala bamalewo obutakkaanya obwaliwo. Baasaba President Obote agoba abakungu 3 mu gavumenti ye okwali minisita omubeezi mu ofiisi ya President Chris Lwakasisi, teekako minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga John Luwuliza Kirunda ne minisita omubeezi wa Defense Peter Otayi. Basilio Okello ne Tito Okello era bategeeza President Obote agobe Army Chief of Staff Brigadier Smith Opono Chaka. Mu kaseera ako waaliwo eŋŋambo ezaali zigamba nti amagye ga UNLA gaali gawambye Northern Uganda ate nga Fort Portal mu Western Uganda yo yali ewambiddwa abayeekera ba NRA. Julayi 25, 1985, President Milton Obote yasisinkana ba senior army officers ku International Conference Center mu Kampala. Abaali mu meeting bagamba nti Obote yali mukkakkamu ebitagambika era n'ategeeza ba senior army officers singa bamukuumira mu ntebe ajja kubawa kyonna kye beetaaga. Olunaku lwe lumu nakuzomeza 25 Julayi, Chief of Staff Brigadier Opono Chaka yalagira abasibe 24 bateebwa okuva mu kkomera e Luzira nga kino kikolebwa okulaga omutima omulungi President Obote gw'alina. Era ekiro ekyo ekyenakuzumezi nga 25 Julayi, ekiwandiiko kyayisibwa ku Radio Uganda nga kigamba nti amagye mu Eastern Uganda, Western, Kampala teekako ne Bombo bonna baali bakakasizza nga bwe bali emabega wa President Milton Obote. Ng'ennakusomeza 26 Julayi, Archbishop w'Namirembe Diocese Masaire Kawuma yawandiika ebbaluwa ng'agiwa Vice President Muwanga ku mbeera yali mu ggwanga. Ebbaluwa ye yali egamba nti nkuwandiikidde okulaga obweraliikirivu obuli mu bantu ennaku zino nga y'ensonga lwaki ndi mu kusaba otegeeza eggwanga kiki ekigenda mu maaso. Ebbaluwa eno ng'eggwako omusajja wa Katonda yategeeza nti obuyinza bw'emmundu butuuse we bulina okukoma, ke kadde emmundu eteekebwe wansi tukolaganire wamu. Ekibuuzo kiri nti lwaki Bishop Kawuma yasalawo kuwandiikira Vice President n'atawandiikira President Obote. Embeera nga yeeyongedde okuva mu mbeera, families nnyingi ez'abakyoli nga baali balina abantu baabwe mu UNLA batandika okuvuga nga bagenda ku masomero ga boarding okuggyayo abaana baabwe. Agamu ku masomero kwe kwali Namiryango College ne St. Peter's College Tororo. Ku makya g'ennaku z'omwezi nga 27 Julayi lwali lwa 6, 1985, amasomero mu Kampala n'okwetooloola gaali gatandise okuggalawo ng'abaana bagenda mu luwummulo lwa ttaamu ey'okubiri. Mu kiseera kino amasasi we gaatandikira okuvuga nate era. Ku Radio Uganda, presenter Andy Simon Kaweesa yali ali mu kuweereza Weekend Club Show. Abamagye abakyoli ne bayingirawo kubaako obubaka bwe bategeeza eggwanga. Ssaawa zaali 4:03 mu mwezi okumakya, ekirango ne kiyita. Kyali kigamba nti tuli basanyufu okubategeeza ng'amagye bwe gawambye Uganda olunaku olwaleero ng'ennakusomeza 27 Julayi 1985. Era kino kitegeeza nti obukulembeze bw'Obote obw'okusosola mu mawanga wano we bukomye. Era abantu ba bulijjo musobola okutwegattako ku City Square akaddeko n'okuva kati. Era bwe mulaba ab'amagye nga batambula eyo, temubaako kye mukola kyonna ekijja embeera mu nteeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mulinde obubaka obugenda okuddako kubatuusibwako. Eyali asoma obubaka buno ye Second Lieutenant Olutochola eyali owa UNLA okusinziira e Luweero. Ochola yavuga ne banne abaali nga si bamativu okuva eggulu
era nga waaliwo olutalo lwa nnaku 3 wakati wa units ez'enjawulo eza UNLA bayita kafu nga wano waaliwo olutalo lwa nnaku 2 bwe bato ne boolekera Bombo ng'ekyewuunyisa Bombo tewaaliwo kulwana kwonna bwe bato paka mu Kampala. Obote nga mukadde kano yali takyali pulezidenti ng'akunkumuddwa omukono mu kibyo omulundi ogwokubiri bamuvuga paka Tololo nga yali ayambadde yunifoomu z'amagye. Eno emmotoka ez'obwa pulezidenti gye zaava ne zimuvuga ne ziyingira e Kenya. Mu kumuwa ekitiibwa Inspector General of Police Boniface Okoth Ogola ye yateekateeka ekkubo omusajja mukulu ono mwe yayita. First Lady embeera eno yamusanga Nairobi mu lutuula lwa UN era nga yasigalirayo ddala. Omu ku batabani be Benjamin Opeto yasigala akonkomalidde mu nnyumba yaabwe ku Impala Avenue Kololo mu Kampala. Mutabani we omukulu Tony Akaki yembeera yamusanga ali Namasagali College e Kamuli ng'ono gye baamujja ne bamutwala mu maka ga Headmaster Father Damian Grimes. Bwetyo gavumenti ya UPC neewambibwa omulundi ogwokubiri. Gavumenti eno yali eyise mu kaseera akaali nga si kangu okulembera eggwanga okuviira ddala mu Desemba 1998 olwo emmundu ezaali ziseka Empigi ne Luweero tekako n'ebyenfuna ebyali byaziŋŋama. Okuwamba kuno kwaliwo mu Gw'omusanvu 1985 era kwe kukyasembyeyo mu Uganda amagye okwefuulira bakama baago ne gabawamba. Wabula ensonga enkulu eyava mu kuwamba kuno okwa Julayi 1985 kwe kuba nti kwaddamu okuwa obulamu abayeekera ba NRA abaali bakulemberwa Yoweri Museveni. Mu 1985 nga gutandika abayeekera oyinza okugamba nti baali babalinnye ku nfeete era nga babaleetedde n'okusengula enkambi yaabwe okugijja Luweero ne bagitwala mu nsozi z'Erwenzori mu Western Uganda. Era nga mu kiseera ekyo musajja mukulu Museveni mwennyini yalina Sweden ng'alina famire ye. Okuwamba kuno kwawa NRA omukisa okuddamu okweteekateeka ng'era bangi bagamba singa tekwaliwo oboolyawo ebyafaayo bya Uganda olwaleero singa bisomwa bulala. Singa Chief of Staff Major General David Oito Ojok teyafiira mu kabenje k'helicopter mu 1983 aba NRA ne Uganda Freedom Movement abangi bagamba tebaalisobodde kusukka mwaka gwa 1984. Obote okulemererwa okunyweza gavumenti emirundi ebiri abamu bagamba nti kiva ku ngeri gye yali akkiririzaamu obukulembeze bwe obw'okuleka ebitongole bikola obuvunaanyizibwa bwabyo ky'oyinza okuyita role-based civil service. Ng'ekyokulabirako amagye okusalawo agenda okudda mbigere bya Oito Ojok yaba abeera Opono Okyako Obote teyakiwakanya n'omulundi n'ogumu. Oludda olulala nga lwe lwa musajja mukulu Museveni ddo olugamba nti Obote yali munafu nga tasobola kukyusa langi mu kaseera we kyetaagisizza. Museveni yategeeza nti ye akyusa langi nga Nawolovu aweetaaga okugonda n'agonda ate aweetaaga okutabuka n'atabuka ng'empologoma. Yoweri Museveni akkiririza mu kusoma embeera y'ebyobufuzi nakyo ekinaava mu bantu okusinziira ku ekyo ky'abeera agenda okukola. Ye musajja mukulu Museveni tatunuulira mateeka oba ssemateeka ki kye bigamba wabula ng'ekintu akitunuulira n'akirowooza ne ku nkomekerero gye kiyinza okukomekereramu olwo n'alyoka akola ky'aba yeetaaze okukola. Nti ekyokulabirako obunkenke obwali wakati w'Abakyoli n'Abalango singa Museveni ye yali pulezidenti w'eggwanga lino akaseera ako yali tagenda kukkiriza Defense Council kye yali esazeewo ekya Opono Okyako kubanga yadda mbigere by'Oito Ojok yali badde anoonyaayo omuntu omulala nga sina Mulango wabula nga Mukyoli. Obote okubanga yali agezaako okutunuulira amateeka ki kye gagamba kyamuleetera okubeera ng'afiirwa gavumenti emirundi ebiri ng'amagye gamuwamba. Wabula ate enkola ya musajja mukulu Museveni yadde ng'ebiseera ebisinga tetunuulira mateeka naye ate naye yina obulungi bwayo
olw'ensonga nti asobodde okukuuma eggwanga lino nga liri wamu ebbanga ddene. Kyokka ate ku ludda olulala waliwo akabenje olw'ensonga nti ezaala obulyake n'obukenuzi teekako n'abantu abamu okwefuula bakiwagi nga bye biriwo olwaleero. Nti ekirala ekiyinza okuvaamu kwe kuba nti okukyusa obuyinza okuva ku Museveni okudda ku muntu omulala kiba tekikwatiddwa bulungi, eggwanga liyinza okudda mu ntata. Musajja mukulu Museveni kyabadde atya okumala ebbanga lyonna. Wabula Timothy Kalyegira agamba nti ky'olina okujjukira bye byafaayo bya Uganda okubeera nga birina engeri gye bifaanaganamu, okubanga sisitimu zombi ey'Obote n'eya Museveni bw'oba ozitunuulidde zizaala abantu abeefuula bakiwagi ate era abeemanyi nga balowooza nti be bokka abaliwo. Olw'ensonga mubeeramu abantu buli kaseera abakozesa statement eno eya Do you know who I am? Wawala okuluma ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com.